Yesu okukujukira yesanyuye byabyo byaffe naye ekisinga byonna kwe kubeera kumpi nawe. Ebikigambo kya ssanyu nakitabo kiteerevu tebinnyima mpomerevu awatatenderwa Yesu n'olulimi lunyumya n'ennukuta teteereza abiza yekka yamanya Yesu wali omwagalwa omusasira ayonoona awulira akusaba akunoonya tomubula akusanga wamukisa. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu wafa naye ensulo y'obulamu n'efuukuka okasa emyoyo n'ennyonyi y'obusazi n'ekubirawo ensi yonna. Ayi olusobola obulamu essa kya Katonda ekitakoma wambaatira ensi yonna wemaliremu ddala otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yesu n'ensula omutuviira obusaasizi. Kwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yesu n'ensula omutuviira obusaasizi. Kwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yesu n'ensula omutuviira obusaasizi. Kwesiga. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Olw'emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye kyokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuzaalule kange omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka Mukama waffe yali mu lubuto ku lwa Mwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Mariya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akumirwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo ogwa Paatiri omuyisa buli kantu alidde okulabula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu Eklezia Katolika omutukuvu n'okusa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. olw'okubeera
olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Kitaffe ataggwaawo. Tuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo. Tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Kitaffe ataggwaawo. Tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu. Tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Kitaffe ataggwaawo. Tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ensi yonna. Tukwatira ekisa 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 awamu n'ensi yonna. Tukwatira
ekisa awamu n'ensi yonna. Tukwatule 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 ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kannyini buyinza omutuukirivu, ayi gw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatule ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi gw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatule ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi gw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatule ekisa awamu n'ensi yonna. Kwesiga, kwesiga, kwesiga. Tukulamusiza yaffe ow'ekisa, tukuvuunamidde, tukwewombekedde, tukuvuunamidde, tukwewombekedde. Abaana bawere tubakukwasiza, oba wambatire, oba leze ekisa, oba wambatire, oba leze ekisa. nga tugenda mu Sapule ya maama tusabira ekisa kyaffe ekya Kizito Kabowa, nga mu kiseera kino tuli mu kuzimba. Twongera okukwasa nnyaffe Bikira Maaliya ekisa kyaffe tufune amaanyi agamaliriza eklezia yaffe. Twongera okukwasa abakristu bonna abali mu kisa kino awamu n'ekipaji kyonna, ate okussa ekimu n'okukolera awamu. Twongera okukwasa omukama abakristu baffe abatuddeko Birabika Byango nannyini wano, Noweerina, Margaret Sajjabbi, n'essabakristu waffe Mutala Paikala, omukama ab'ekimuliro eky'ebinyonyi. Nzikiriza Katonda Paatyo omuzaala wa buli kantu, eyali mukutukubwamu omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maaliya, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'azuukibwa, n'akka emagombe mu lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku bwaddyo bwa Katonda Paatyo omuzaala buli kantu, alijja okulagira abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo omutuukirivu, Eklezia Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye twekole mu bubi. Amiina. Maariya omutuukirivu nnyaa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maariya omutuukirivu nnyaa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maariya omutuukirivu nnyaa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi,
kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. ekitiibwa kibe ekya Paatirizi ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. ebikolwa eby'ekitiibwa Ayi Yesu waffe Tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi. ebikolwa eby'ekitiibwa ekikola eky'olubereberye Yesu Kristo azuukira mbafu Bikira Maria etutereeze mu ggulu Kyaffe ali mu ggulu erinnya lyo lituumibwe obwakabaka bw'obuggye ebyagala bikolebwe mu nsi ng'obikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ensonga n'enda yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatirizi n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe otusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi. ebikolwa eby'ekitiibwa ekikola ekyokubiri Yesu Kristo alinnye mu ggulu Bikira Maria otwongere essuubi ery'okulokoka. Kyaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuggye ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaale naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaale naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaale naye wa mukisa.
Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Iwadde ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Otusonyiwe ebibi byaffe otuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasizi. ekitiibwa ekikola ekyokusatu Yesu Kristo asindika Mwoyo Omutuukirivu mbatumege Bikira Maria tusaasire Mwoyo Omutuukirivu ne batuleetera. Kitaffe ali mu ggulu erinnya ly'ekitiibwa obwakabaka bw'obufuzi ebyeyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye kyokole mu bubi amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Embe Maria ojjudde enneema
omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna neereeza omwana w'endaye naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina ekitiibwa kibe kyaffe kiri n'ekya mwana n'ekya mwoyo omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina Yesu waffe otusonyiwa ebibi byaffe otuwonya obula obutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo Ebikolwa eby'ekitiibwa ekikulu ekyokuna Bikira Maria atwalibwa mu ggulu Bikira Maria tumusabire Taffe ali mu ggulu erinnya lye litiibwe obwakabaka bw'obudde by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Lembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina Ekitiibwa
ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'eky'Omwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe Otusonyiwe ebibi byaffe, otuwonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala basinga okwetaaga obusaasizibwa. Ebikolwa eby'ekitiibwa ekikolwa ekyokutaano. Bikira Maaliya alya mu ggulu obutagooka. Bikira Maaliya otusabire okufa obulungi obuzikiriza ebikolwa eby'ekitiibwa. Kafa ali mu ggulu erinnya ly'ekitiibwa. Obwakabaka bw'obukulu ebyayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye kyokole mu bubi. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mulembe Maaliya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu nnya Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri N'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe Otusonyiwe ebibi byaffe, otuwonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala basinga okwetaaga obusaasizibwa. Mirembe ayi Kabaka omukyala. Nnyaffe ow'ekisa, bulamu bwaffe, essanyu lyaffe, essuubi lyaffe, emirembe. Tukoowola gy'oli, ffe abaana bato aba Eva, tukusingira nga tukaaba nga tukwebuuke mu kiwonvu kino eky'amaziga. Ayi omuwolereza waffe, amaaso g'ekisa ogasimbe ku ffe, n'ereero omwana omwendayo omutulaganga nga tuvudde mu kintu kino. Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maaliya omutuukirivu. Amakendo ga Mariya omubeerere.
Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwe. Ayi Kristo tuwe. Batyo ow'omuggulu Katonda. Osaasire. Omwana omununuzi w'ensi Katonda. Osaasire. Oyo mutuukirivu Katonda. Osaasire. Fento omutuukirivu Katonda omu. Osaasire. Mariya omutuukirivu. Osaabire. Omuzadde omutukuvu owa Katonda. Osaabire. Omubereevu omutuukirivu mugole w'ababiikira. Osaabire. Nnyina Yesu Kristo. Osaabire. Nnyina w'enneema ya Katonda. Osaabire. Omuzadde omutukuvu ddala. Osaabire. Omuzadde omwekuumi ddala. Osaabire. Omuzadde yaba olubuto n'atayonooneka. Osaabire. Omuzadde yazaala n'atayonooneka. Osaabire. Omuzadde asaanidde okwagalwa. Osaabire. Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa. Osaabire. Omuzadde omubuulizi omulungi. Osaabire. n'omutonzi. Osaabire. n'omulokozi. Osaabire. Mbererevu omwegendereza ennyo. Osaabire. Mbererevu omutiibwa. Osaabire. Mbererevu ataggwa matenda. Osaabire. Mbererevu omuyinza. Osaabire. Mbererevu omusaasizi. Osaabire. Mbererevu omwesigwa. Osaabire. Erabirwamu obutuukirivu. Osaabire. Ekitebe ky'amagezi. Osaabire. Ensibuko y'essanyu lyaffe. Osaabire. Nkuluze ebirungi eby'omwoyo. Osaabire. Nkuluze ey'ekitiibwa. Osaabire. Nkuluze ennungi ennyo ey'obujjumbizi bw'eddiini. Osaabire. Ndowooza etategeerekeka. Osaabire. Omunaala gwa Dawudi. Osaabire. Omunaala gwa Ssanga. Osaabire. Ennyumba ya Zawwabu. Osaabire. Entuuko y'endagaano. Osaabire. Wankaaki w'eggulu. Osaabire. Munyeenye ya ku makya. Osaabire. Abbu abalwadde. Osaabire. Ekiddukiro ky'aboonoonyi. Osaabire. Obuwagiza w'abanaku. Osaabire. Omubeezi w'Abakristu. Osaabire. Kabaka w'abamalayika. Osaabire. Kabaka w'abajjajja. Osaabire. Kabaka w'abalanzi. Osaabire. Kabaka w'abatume. Osaabire. Kabaka w'abajulizi. Osaabire. Kabaka w'abanyiikivu. Osaabire. Kabaka w'ababeererevu. Osaabire. Kabaka w'abatuukirivu bonna. Osaabire. Kabaka eyagwa munda nga talina kiri kisikire. Osaabire. Kabaka eyatwalibwa mu ggulu. Osaabire. Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala. Osaabire. Kabaka w'emirembe. Osaabire. Kalika ka Katonda akajjawo ebiri by'ensi. Otusonyiwe Ayi Mukama. Kalika ka Katonda akajjawo ebiri by'ensi. Otuwe Ayi Mukama. Kalika ka Katonda akajjawo ebiri by'ensi. Otusaasire. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Tulyoke tusaanye okufuna Yesu Kristo yatusuubiza. Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayiridde ffe abaweereza bo olw'okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri, ate ku lw'okusabira Maaliya ombeererivu omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo, tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Yosefu omutuukirivu tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe. Ate nga tumaze okwegayirira omugole w'omutuukirivu ddala atujune, tukuwanjagira naawe nga tukwesiga nnyo tuwolereze okubeera okwagala kw'oyagalamu Biikira Mariya ataliiko bbala nnyina Katonda, n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe walina ku mwana Yesu. Tukwegayiridde nnyo, tunuulize ekisa ezzadde Yesu Kristo lyanuza n'omusaayi gwe, era tujune mu byetaago byaffe n'obuyinza bwo n'obuyambi bwo. Ayi omukuumi w'ekika kya Katonda omwegendereza ddala, kuuma ezzadde lya Yesu Kristo eryalondebwamu. Ayi Kitaffe atwagalira ddala, tugobeeko akabi konna akatuwabya n'akatwonoona, tugirire ekisa. Ayi mukubiriza waffe ow'obuyinza ng'oyima mu ggulu, tuzibire mu ntalo ze tulwanamu n'amasitaani, era nga bwe wajjedde omwana Yesu mu kabi ak'okufa, nakaakano ekezya wa Katonda omutukuvu, mutaase mu mitego gy'omulabe ne mu kabi konna, tubikkeko akasubi ffenna bulijjo, tulabirenga ku bikolwa bye ebirungi, naawe nga bw'otujuna tuyise bulungi waffe, tufe bulungi, tuwebe okwesiima okw'emirembe n'emirembe mu ggulu. Amen.
katena